ate no beekaniikirira nkuba ondabe Junior bakuwaana gezo nkooneko oluyi banna abakazi beekaniikirira omukazi akozesa ensobi kano omutunuulira nzera I used to look at them ngobeerawo n'omutunuulira ne weeruma enjala nga kati ono naakuvuma nze banvumanga baanamu ne bakuba I cry nga we mala okaaba nga nyenda neebaka then I wake up nga I got do other things sidda mu bya marriage sikati nera mga sister Junior wasaddi mbofumbi sikati kyenalaba yonna kiraba gwe abakazi b'ennaku zino babaliko muzimu bakuba nze n'abasajja bensanga omubbaala nakunyumiza ebizibu ebiri ewuwe naawe n'okwata ku ttama nga musajja mukulu ayina n'omulimu gwa bbeeyi naye nga tayagala kuddaka goza lwaki abantu abalina essente ennaku zino babeera nnyo mu mabaala kati babeera mu live band tebaagala kuddaka amanye emigga egiri eko omukazi yafuuka omukazi amayumba makalu gomayita abasajja basiga obungi kati basula mu malooje n'amawooteri ko omukazi yafuuka ekizibu ewaka osobola okuzimba ennyumba ye ennungi n'ogiteeka omukazi n'agikutamya bangi lwakuba teboogera bw'otunuulira boy child mwerako mugamba mbugalu ne boy child ebizibu byerimu gavumenti eno butaba benkanya ne twandifunyeyo minisita wa boy child abasajja babonyebonye abasajja bajogeddwa n'ogenda n'okola naye ng'okolerera mukazi ne mutuuka mu divorce ne kyasamya ebinnyo. If you're divorcing me, I'm taking 50% of your wealth. Kibeera mbuliri. You go out to work. After divorce, omukazi atalina kye eyajja n'akaveera atwala 50% of your wealth. Nze bannange ebintu bya marriage byo birindemu. Ka nze Junior, I can't be there. Nungambu, you are taking 50% on my wealth. My sweat? Era nze ndaba abawasa nengamba leero no mbwokola embaga mukwana awo tewali magoba. Business yokola embaga teriimu magoba. Ekkomera erisinga y'empeta. A ring is a prison.